Mpozi twadde twogera ku mazuukira ga Yesu Kristo nti bw'oba oli musomi wa Bayibuli gendako mu Matayo 28 ebitabo byonna byogera ku kuzuukira kwa Yesu. Abafalisaayo aboogerwako ne ba high priests, they were religious leaders mu biro ebyo, bwe baba basobola okuyita abasirikale abali ku ntaana, Bayibuli egamba heavy sums of money, ne babawa ssente nnyingi abasirikale bagambe nti Yesu teyazuukira. Abayigirizwa be bajja ne babba omulambo, era n'olwaleero olukuŋŋaana olwo olwaliwo mu kakiiko ako ebigambo ebyo bikyatambula n'olunaku olwaleero nti Yesu teyazuukira. Kati bw'aba Yesu Katonda yennyini n'olwaleero akyawuusabuusibwa nti teyazuukira, pasita y'ani atabuusabuusibwa nti teyawona masasi? So ate abaana ba Mukama balina okukimanya ebintu si bipya ebimu. Nze nkugambye nti singa social media yali ku mulembe gwa Daniel, bandigambye empologoma bazikuba California, bazikulamu amannyo. So ekintu kyonna kasita oba nga okitegeera engeri gye kikolamu, then si kya Katonda, ekikya muntu. Ekintu kya Katonda tetulina bwongo ng'abaana b'abantu to comprehend it, kiba kinene nnyo. Ensi lwaki tesinkinga nga wansi batugamba waliyo amazzi? Ebyo si byaffe kutegeera, era kasita otandika obitegeera kati omanya ekyo si kya Katonda. So okuwona kwa musumba tekusobola kunnyonnyolekeka muntu ayina maaso ga mubiri, era saagala muntu yena musumba agambye nti bannange emitima egyo omutima ogwo gwa bitterness guveewo. Tosobola, ffe Bayibuli egamba emmere y'abaana tetugiwamba. Sisobola kumala budde kunnyonnyola atalina spiritual eyes ekyabaddewo, kubanga tugenda kuba tukayana paka nti waliwo omuntu gw'otasobola kumatiza nti Katonda ali mu busatu mu omu. Kati ezo argument tozibeeramu. So ekintu kyonna ekya Katonda n'obw'oli kayana tosobola kukinnyonnyola. So abalokoleze enkayana muziveemu. Yesu yagamba nti balina amaaso naye tebalaba. Yali tayogera ku these physical eyes. Waliwo spiritual eyes ezirina Katonda akusaasire azigula otegeera omulimu gwe. So bw'aba yakoze statement n'ayogera nti nga bwe yataasa Daniel ne bugi ng'asobola omutaasa, osanga pasita abadde bulijjo akibuulirako bubuulizi. He went through it. Kati waliwo abantu nga bwe tuba twogera Katonda twogera referringa ku bujulizi bw'abalala. Katonda oluusi alina okweraga, you experience him kikyali. Kati bwe tuba twogera Katonda akuuma, pasita bugi ng'asobola omunnyonnyola bulungi. Kati omuyala yasobola okunnyonnyola nti Katonda agabirira. Kati gwe atalumwangako njala bwe bagamba nti Katonda asobola okugabirira, era balimba, because tobeerangako mu situation Katonda mwasobola okweragira. So yeeragira mu bantu mu ngeri nnyingi, mu situations za njawulo. Kati ye yeeraze eri ekkanisa, eri famire, ate eri omusumba era omuweereza we. So tukyebaliza Mukama Katonda atasobola kitegeera, talikitegeera. N'olwaleero wakyaliwo bw'aba Abafalisaayo abaali basoma ebyawandiikibwa nga babikula ne Isaaya bye yalangirira, tebaategeera nti Yesu yazze. Ate abatannalokoka kati bo tubagambe ki? Oba n'abalokole abagaanye okukkiriza Katonda abasomesa engeri ze nti tebasoma kigambo kya Katonda, tebakkiriza muwulira, tebamuwa budde, si byangu byakunnyonnyola. Era sijja kulimba nti nsobola okunnyonnyola engeri pasita gye yawona, teri asobola ginnyonnyola. Like bullets zimuyitako zitya ku mugongo, zikola kityo. Obula bw'oli agamba it was a stunt. Okuzuukira kwa Yesu was a stunt mu maaso g'Abafalisaayo. No, Abafalisaayo baali bamanyi amazima, naye abantu babalowoozesa it was a stunt. So n'olunaku olwaleero amawulire ago gakyatambula bwe gatyo, n'aga pasita gatambula bwe gatyo. Tweyanze nnyo, tweyanze.